amatabi nangamba ngo walampe mulete ebikola bimeka bibiri n'ebikola ebyo nga sobola kuwalampa muti era nalinda paka bebasuka ne bakola ku bana abaaliwo yewe yajja n'afulumwa omuti ogwo nga woogulengera ogwo nga muwanvu muzibu yakola bukozi bwate ettabi ne likanano ng'obukola bumeka yanyingira embwa n'emboggolera omukazi omwe ali ku mabbali n'agamba gwe ebizibu tebijja kukoma oba nali nyingiddeko mu byaki mu bya sitaani naye sitaani akola ki akola era gy'ali so obadde olina kyombuuza ekirala kuba kati ngenda kugamba ku sitaani saagala otye saagala odduke abalabe ba TV zino kansubire muli bulungi ndi musajja muyovu nzaaliwo omukyala mugeye bengeye mbatumiddeko n'ab'enjovu nammwe abatali baganda naye ng'oyinza okunfaanana ndaba muno siri muganda naawe nkutumiddeko abogera olulimi lwonna nga kasaba nga lwoyogera baluwulira bulungi nabo bonna mbakoze eki mbatumidde. Ekintu kino kitandika kitya kubanga abantu tulina enzikiriza ez'enjawulo era abamu tukeera kugenda ku kyaki omulala ava ku kyaki ate n'abako waaweta mu kunoonya ensimbi igwe otandika otya olugendo luno olw'okubeera nga naawe obeera olumu ku abo abafuna ssente ezo ezibagamba ez'amangu si enjogera yiyo ez'amangu tozituyanirana nnyo okutuyana oyinza okuba otuyana kuba si byangu banze engeri gye natandikamu atandika embeera ennemeredde era ntumiddeko omusajja gwe bayita Robin Semakula kati essaawa zino ekyamaani w'ekyalo ekimu nasulako mu kiyumba kye okumala emyaka nga 5 nasula mu kiyumba mu kiyumba baali bakizimba buzimbi essaawa zino kati apartment ne mwe nasooka osula omwo ng'ennaku ennuma ekubako kyali wange yajja ng'amaze emyaka nga 2 nga simulaba yansanga ndi kakomando era n'abali bakakomando mbatumiddeko nnyo yansanga ndi kakomando nasiga ndya kati kakomando nga ndaba nze teri muntu wa mmotoka ayinza kukola ki kompyuta naddamu naye birwamu namulaba nga yo kyali wange twabeeranga naye awo mu kipapula abasinga kati essaawa zino abasiraamu mu nsonyi tuli mu kisibo ekifo ekyo kye bayita ewali ewooma we bali bayita mu kipapula nga aliwo obuyumba bungi bwa ttaka awe twasinganga okukola ki okubeera naye twaliwo ebbanga ddene kati agenda okukomawo nga kyali wange afunye akasente avuga aliya mu kuvuga aliya zaali zaakajja wemba njijukira bulungi nga aliya ezaakola ki zaakajja ye ne mugamba kyali wange mbeera ki nangamba bino babirya ne mugamba ebiki nangamba ebyo byole babirya ne mugamba sebo ng'abuuza nti byendya babikola ki nangamba essaawa zino nna gye nkola ki gye ndaga n'akwata ka business card n'akampeerako emitwalo emeka 2 era kinasooka okukola mu egyo emitwalo 2 nagulako amandaazi oba amandaazi ago agalabako n'ensubira gakyaliyo naye ag'ennaku zino baagakendeeza basooka gatunda bannusu 3 awo tubeedde mu eyo embeera sebo nga galinnye ga kido nga si ga 3 oba okitegera bulungi niri lyali ddene okitegeera era nga baliyita mwana akaaba ndimanyi naaze eryo nengulako obupaketi obwo busatu baize nkyeka amandaazi 5 nga gali mukaga nga oba ogasuubudde bagaguza 2 bimeka 5 ne bakulekeramu erimu kati nze nagula amandaazi ago gaali bazali paketi 3 nze mbanziriza sente zange tebanziriza nnyingi nnyo ninafisaako 2 emeka 2 5 kati nalina kino ekicupa ekinene bino abasomaali kati bye balina oba obimanyi ebyo ebinene kijjamu ekidomola kiki kiramba nenfuna amazzi ku luzzi lw'akayanja oba oluzzi lw'akayanja olumanyi oluzzi olwo olw'omukisa era oba olina obudde ogenda noonywangawo ku mazzi lukyaliwo ew'akayanja awo geeti esookera ddala eyo we nagera nenfuna ekidomola kyange ky'amazzi kagundi kakabaka omudumu ogwo omwala gufuka amazzi mu kanja kaki kakabaka then nengula amazzi nenfuna amazzi ago kati nga buli kanaku kera ku makya nende ekindazi kyange kimu n'ekyemisana ekindazi kimu n'ekyeggulo ekindazi ki zenusu 15 zenusu zange 15 so embeera yeyo kale eyinza okuba eyansikiriza so genda mu luminati okusooka oba si okusinkana oba ku sitaani oba si okulaba sitaani
wabula okutandika ogendako mu masabo kuba nze natandikira mu masabo olw'embeera ne bagamba muno omusawo simanya jjajjagala bawakola simanya gundi mbwa sitekamwa manya balina mangi agakanga era aliwo omukazi gwe njijukira gwe nasooka ogendako yali nkokonjeru eyo abamanyi oluguudo olwo olugenda e Katosi kuliko era branch nga nogenda enkokonjeru then omukazi oyo saasobola kumusangayo we saasobola kumusangayo nawulira nnyo ennaku ng'ennuma nga nkoleseza obuki obusente bwange obusente obwo natunda macupa ate nago nagabba bubbi waliwo ebbala bali bagiyita ya Amoni by then bali bagiyita Wallet Pub gye nabba amacupa ago nensobola okutunda amacupa gabanga ga nusu 5 okubanga nsobola okufuna sente zigenda okulaba omusawo muki omuganda n'omusawo oyo saasobola mukolaki musanga ne be nasangawo nga batudde ne kubaako omukyala nannyumiza obulamu bwayitamu tugenda okunyumya nga nange ate bwenkolaki bwempitamu nnaŋŋamba nina omusajja omulala gwe mmanyi ali Katosi oyinamu ku ssente ng'ekyamazima nalabika nali nsigaza 5,000 ezikolaki ezinkomyawo e Kampala neŋŋamba e Katosi wano nono wandagirira siwaki siwala era bannange abagenda e Katosi ku mwalo aba bagenda kulaba vidiyo eno embuga eyo ng'onaatera okutuuka Katosi ku mwalo ng'owulira mukenye awunya nnyo embuga eri ku mukono gwa lefuti naye yayonooneka dda omusawo omuganda kasita yafa empewo kyayika nezikolaki nazo abaana ne bazannyiramu amayavuuka batandika ate okwedigira ku bakazi abazze okukolaki okubayamba empewo era ziba zirina kuddukako so awo enja okutandikira nkugambe bulungi olugendo lw'e Katosi olwo nga nnyingidde mu mbuga eyo ssebo omaze okuva Nkokonjeru nga sisanzeewo omusawo muki tusanzeewo omusawo nene kubaako omukazi gwe nayogera naye n'agamba waliwo gwakolaki yali awo e Katosi ku muki ku mwalo era omuntu yenna ng'oli eyo eyo embuga ekyaliwo n'essaawa zino eri Katosi ku mwalo nga ogutuukirira booti ku mukono gwaki ogwalemukenaawunya omuwulirawo era woba ku booda oyinza n'okukwata ku nnyo naye oba mu takisi omuwulira katono oyinza okuza neibawo yakolaki yawunya mukene naye nga mukene awunyaawo mu story eno nga tutandika eno gizimba tubaddemu n'omwami ow'emmotoka ow'emmotoka ye yakuwa koodi zino ow'emmotoka namusanga ate luvannyuma nnyo nambuulira ate ku bino ebya luminati ne kati nze bino mbeera yakuvujjuka yampa ekyebiri nengulako benakolaki benagula nenywako then wenaddamu omusanga eyo weyakolaki weyaŋŋambira ku kintu kya ssente ez'amangu nti sitaani gyali luminati akolaki akola kati gwe nosooka noyiya magezi malala kati nasooka neneyambayambako nganze nenekikolaki nekigaana oluvannyuma nnyo we namusanga ejyali ampadde business card nange nenjagala ndabe yakikola batya okuba neki ne ku ssente kuba nali naye nga mwavu muli akakomando nakajerega nokajerega muno ndya biki agenda okudda gyoli nga kubuza biki ebyo byoli ndya so ng'embeera ekoze ekyuse so akasente akamangu oyagezaako okuntwalamu ekyo ekintu kati lwaki tuyingizaako wano mu ssabo tulabamu then tunaalukira omuntu okusinziira ku story eyo tutuuka mu ssabo waliwo abantu bangi abaali batusooseewo era netufuna enamba ku booking enamba kwali ka 10 tebeeza nasigaze 10 tumala gayingira okufuna ekifo kuba babeerawo bangi kajuke naze ne10 bawali okuva Enkokonjeru paka Katosi ku mwalo batambuzaawo ebigere tewali wala nnyo okutwalizaamu tewali waki oba oyina ennaku bantu bava Kenya ntosaana kulumanya kuba twali babiri nga tugenda tunyumyawe tukolaki then wetwatuukawo ne bookings 12 n'omukazi ne tutuula awo tuba tukyali awo ng'enamba yange yasooka okukolaki okutuuka mba nnyingira embwa n'emboggolera omukazi omu yali ku mabbali n'agamba gwe ebizibu tebijja kukoma embwa kasita yamboggolera kekugobogoledde ng'oyingira yangamba ebizibu tebigenda kukolaki kukoma nangamba oyina bingi nnyo
Nimugana ate sigwe gwe nazokola ki okulaba. So ne nyingira munda nga bwe kyali kigambiddwa. Musajja n'angamba ki aligata kunga gonna matuufu. Ne mugamba jjajja ge gamannya gange. N'angamba ekikulese wano nsonga si amaanyi era si nnene nnyo naye esobola okufuuka enki ennene. N'angamba ogenda kuddayo wabweru. Bwe naddayo wabweru kwaliko omuti gwali muwanvu wano sobola kugegeza ku muti nga guliko amatabi. N'angamba nguwalampe muleete ebikola bimeka? Bibiri. N'ebikola ebyo nga sobola kuwalampa muti. Era nalinda paka bwe basooka ne bakola kuba n'abaaliwo ye we yajja n'afulumwa omuti ogwo nga woogulengera ogwo nga muwanvu muzibu. Ye yakola bukozi bw'ati ettabi ne likanano ng'obukola bumeka? Yaguyita ne gukka ne gumuvunnamira kinandiyinza okugamba gwavunnamira. Nga bw'olaba ettabi gye liri yavunnamya omuki n'anoga obukola bumeka? Bubiri. Era kwe nateeka amaviivi gano abiri. Yabuntera wansi n'ensaba bye njagala saddamu kutegeera. Wano wofukamira ku bikoola okutegeera kwe kwakoma okutegeera. Tujja kutandikira awo. Ofukamidde ku bikoola saddamu kola ki? Kutegeera. Awo saddamu kutegeera mu bulamu bwange. Byewunyisa tebiggwaayo mu munywanyi. Naye mulimu ebintu bino omuntu wabiwulira. Nze kyobulaba nayagadde nnyo story zino sitera zikola bayire ku focus kuno. Naye bwe wangambye tolina story gy'oyagala abantu bamanyi oba bawulire ebiki ebibeera mu budde naddala ffe gye tutabeera abamu basobola okumanya story engeri gye zitambulamu. Otherwise atugobera ku mikutu gino egy'enjawulo omwami nabagaye tujja mubawa mu ngeri ez'enjawulo oba tujja mubawa mu parts ez'enjawulo ng'agezaako tusigira ekifaananyi oba tunnyonnyola bukyaffe abakyali mu kuyagayaga kunoonya ssente oba bakyayagala ssente ez'ombwangu biki ebizibu bye tutuwinzemu era zitutuusizza wa. Abangi bagenda mu nnyanja, abalala bagamba bagenda mu Illuminati, abalala bagamba bagenda musozi, abalala bagamba bagenda wajjajja gundi. Ate engeri yonna yonna gye bikolebwamu science y'omu. Science ogenda okizibula nga y'omu era nga almost akatambi bonna balukakaluke. So omwami ng'ono bwe tufuna chance n'avaayo kuba basinga beekweka. Ombuuza n'essoni n'agamba sijja byogera mu kamera. So tukwebaza okubeera nti wakkiriza okulaba nga okyeyalinga story eyo abantu bagitegeere. Bantu bangi bali eyo balina stories zaabwe naye ng'omugambo waayi story eno lwaki tugiteeka ku kamera gamba abamu bagamba fesi togiraga. Naye nze neebuuza obuvumu bw'okozeseza nti bw'okkiriza obeere mu kamera oyogere ekituufu wekiri. Otherwise tujja kuba tugikuwa mu series ez'enjawulo nkusaba kusigala ku mikutu gino subscribinga tujja kuwanga series oba tujja kuwanga mu parts obw'enjawulo mpaka story y'omwami tunagigusa nga bwe nagambye nti tukyali kyetagisa kugenda Katooke, tukyali kyetagisa kugenda Nkokonjeru, tujja kutindiga olugendo tulabe nga tufuna amazima, tulabe nga tukula ku nsonga nga bw'erina okuba. Otherwise for now tukomye wano olunaku olwaleero bajjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo omulungi ddala era tuteekamuko kasente okulaba nga tubaleetera content ow'enjawulo tubawa ebyo bigwanidde. Tugenda mu Gwokusatu emikolo mingi mu Gwokusatu naye tugamba nti gwe funa akabajeti ko nkayita akabajeti lwa nsonga ki nti tutandikira ku muntu yenna tukitemeteme okusinziirako ebyo tukkiririza bye tumanyi nti at least bijja kukola omukolo omulungi. Ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti tofa bwavu jangu oyiga okulunda enkoko ez'ennyama okuva akolunaku lumu mpaka ku nnaku weeks 6 okeba ne kilomeka enaba kwezi ku screen zaffe tukusaba banoonyeeko tubeere nga naawe tukumanya oba omanya engeri ki gye bakolamu ebintu byabwe. Otherwise olunaku lwaleero tukome wano tujja kuddingana n'omwami ono atuwe stories ze tuzitegeere. For now